Bruno K bizeemu nate ye nga w'omanyi tagwa mu mawulire. Buli kaseera wabaawo sikando. Muba mulowooza ate byawedde ogenda okulaba ate nga waliwo ebiyingiddewo. Weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV. Weebale kutambula naffe. Oli ludda wa okola ki? Yonna gy'oli yonna gy'osinzidde. Tukwebaza ne ssekwebaza yonna okuba nga weekuumira ku mukutu buli ddakiika buli katikitiki buli we tukuweeredde eggulire ng'obaawo kubanga otambula naffe. Tusiima nnyo era tusiimira ddala. Naye nkusaba kimu nti mukwano bw'obanga tonasubscribinga kekkadde obe ng'osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ssaako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire tubanga tugakuwa. Wabaluseewo olutalo wakati wa mwana muwala Rita Kagwa. We twogera ku Rita Kagwa mwena mumumanyi omukyala ono blogger naye tawangaalira wano Uganda, awangaalira mitala w'amayanja. Naye y'omu ku bablogger abavaayo oluusi embeera weeba ng'egaanye n'akuyuwirawo omubiri n'agamba nja kukubeererawo. Kakati ffe bambi tubadde tetubimanyi nti yalabirira omwana waani wa omuyimbi Bruno K nga amanya g'amatuufu ye Bruno Kiggundu, omwana wa Vanessa gwe bayita Holythes Kiggundu, nti nno omuntu abadde amuteekamu akasente, school fees, medical care, buli kimu twala tugende, abadde mukyala Rita Kagwa. Olowooza ki ekinyizizza Rita? Bambi si musanyufu. Era ye obusungu bwe abutadde ku mwana muwala Vanessa, maama wa Holythes Kiggundu. Obusungu abumutaddeko. Agamba nti teri kintu kimunyizizza. Bruno K talabirira mwana. Bruno K tamanyi omwana yalwadde. Bruno K tamanyi ki school fees, nti byonna Rita Kagwa yabadde abimuwa. Era nti ne birthday y'omwana oyo bwe yatuuka, era Rita Kagwa ye yasindika buli kimu. Ye mbu Bruno K kye yakola kwe kugenda, twamulabako ku ssomero oba gye baali bakoledde birthday y'omwana ne yeekubya ebifaananyi ng'asitudde omwana, oba yali amutwalidde kamotoka oba ye yakamuwa oba yaani, ne tuwaana oyo ne tutendereza biological father. Otandise okuba ng'otwala obuvunaanyizibwa kumbe mbuwa. Era ye Rita munyiivu kubanga agamba nti yali tayagala ne Bruno K amanye essomero omwana kw'asomera kubanga talina kyawa omwana oyo. Agamba nti ekisinze omunyiiza kwe kulaba nga ate Vanessa alinga abaddiŋŋanye ne Bruno K. Amutadde mu bintu, wuuyo oba amukoze video vixen, yamugambye mbu addemu ennyimba ziri enkadde zonna zonna n'azituulamu. Kati yagenze n'apostinga mbu balina project ye ne Vanessa mbu gye baakolako era mbu bagenda kukola ki? Mbu bagenda kubanga bagifulumya. Era n'agamba abantu bagende ku YouTube. Rita Kagwa munyiivu agambye nti omuwala ono tayiga. Nti ye Bruno K kyayisaawo just kukiryalinga linnya lye, abantu bagambe nti era talina buzibu n'omwana muwala oli yamuzaalira omwana, nti era n'omwana amulabirira. Naye mbu in actual sense Bruno tatoolangako yadde kikumi. Jjukira Briella Farida Nakazi bwe yasasula buli kimu. Buli kimu. Ono omwana Holythes Kiggundu baatugamba omukyala oli Doola ow'emukono yagamba nti ne ssente ezaakola DNA ye yaziwaayo. Olwo Bruno nga aganye obuvunaanyizibwa, yasooka ne yeekyanga simanyi omwana si wuwe era bikoze bitya, omwana waaba wange tomutwale ku DNA. Olwo agamba DNA mbu Doola nga yamaze omugamba. Era Doola by then yali omukwano gw'ekimmemmete ne Bruno K, ye yabala ssente mu kashi n'aziwa Bruno K bagende bakole DNA.
DNA olumala okugwa ne basanga ng'omwana wa Bruno K. Naye era mbu obuvunaanyizibwa tebwalabika. Awo Rita kwe kuyingirawo agamba Vanessa, noonyeza omwana essomero, ne banoonya essomero, ne batandika omwana n'akomensinga okusoma nga buli kimu omukyala Rita Kagwa nga yakimuwa. Kati kyamubuuseeko okubalaba ate bali wamu. Ye agamba nti okubalaba ewamu tekyandibadde kimuluma, naye agambye nti ekisinze omuluma post Bruno K gy'akoze ng'avuma ba sisters and sisters in-laws aba online tebabeesonyiwe era babaveeko, tebamanyi byabwe, mbu baleke kuyingirira ebitabakwatako. Ekyokulala n'agamba nti Vanessa ebigambo by'abadde addamu comments mbu ng'avuma buli kiramu, ebyo bye bintu ebisinze omumunyiiza bw'agamba. Era abanaabidde mu maaso n'agamba okuva n'eleero sirina buvunaanyizibwa bwe njagala okuba nga nteekeka ku mwana wammwe mu abaamuzaala nga bwe musazeewo bakukozese ng'omuntu atalina magezi mu mutwe. Mbu Bruno K yagamba omuwala mbu eyo project gye balimu ejja kugeneratinga revenue, eyo revenue ezo azigenda okuba nga zibalabirira. Ndowooza ng'agamba gundi eyo gye bakoze bagenda kuteeka ku YouTube engeri gye banaagamba nti balina Vanessa, abantu babirabe nnyo bikole ssente. Okitegeera? So ebyo bintu ebinyizizza Rita Kagwa n'awulira ng'agamba nti enough is enough, nti ye wabadde atuusizza kaakomaawo. Nti kaakomaawo Bruno K atandikirawo n'obuvunaanyizibwa bwe ateekinge care of his son. Naye waliwo abantu abalina emikisa, waliwo abantu nga baazaalibwa generally oba naturally nga they are blessed. Kubanga otunuulira oba omwana Briella buli kimu bakimuwa Farida Nakazibwe. Ofunye chance omwana owookubiri naye n'ofuna omuntu n'atandika okuba ng'amuwa buli kimu. Oli owookusatu maama we yeesobola, ndowooza naye amuprovidingira buli kimu. Owookuna naye maama we ali bweru naye amuwa buli kimu. Munnange, so byebyo Rita si musanyufu era ye awanda muliro, agamba nti abanaabidde mu ngalo talina kyakyazza, takyayagala, kubanga ye agamba nti Vanessa ye musiru mu kintu kino. Ye yakaaba nnyo, ye yabonaabona, bamusuulidde omwana teri buyambi, nti ate oba ndowooza kyayinamu laavu y'omuvuka naye ate omulenzi aba alinga bukozesa. Kitegeera? So nange byebyo ebitambula era ebigenda mu maaso naye nga si birungi. Naye nze ndaba mu kintu kino kyonna Ceesi yandibadde talina buzibu kubanga mwana muto yatamanyi ebigenda mu maaso. Wakiri yandimulekedde ka school fees ako oba n'amumma ebirala by'abadde amuwa naye omwana n'amuleka aka school fees n'asoma kubanga ye mwana muto talina kyamanyi. Ebyabano tabimanyi. Kituufu okuyamba Ceesi baba bayamba Bruno naye ate omwana talina kyamanyi, ali innocent. Kati awo simanyi naye nga ye Rita agambye nti abiggyeemu engalo era tajja kubanga asindikira Vanessa yadde n'ekikumi. Oli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka komenti. Ebisigadde tukomawo nabyo, sigala naffe tovaawo.